nze mukwano gwange muwa nnyo ekitiibwa okusinga atali mukwano gwange. Nti njagala mulage nti oli wakabi. Okitegeera? Njagala mulage nti kubanga ogenda ofuna kubanga nze Ibra nze obulamu bwange ngenda ofuna omuntu nga wakabi. Nze Ibra njagala nnyo omuntu annyongerako. Saagala muntu wa wansi. Njagala nnyo omuntu ng'olina obwongo naye oba tolinaamu ssente kale twewangana amagezi. Akyusaamu mu statement eyo gy'okoze ojja kwevumya abantu. Etya? Ogambye toyagala nnyo muntu wa wansi. Saagala muntu wa wansi. Ibra saagala. Nze njagala nnyo omuntu. Oshike kati nze olaba mikwano gyange gyonna egindi around. Kyova olaba kati right now nebaza Katonda nina mulamu bweyagaza. Sina mukwano gwange ndipendingirako. Era nze wetukeera ku makya bweppa buli muntu ogenda omukubira buli muntu ali ku mulimu gwe. Alina byakola bonna bali busy. Nafuna nnyo obuzibu mu bantu nga bawansi yo obulamu bw'oluzuuka bw'ati alowooza ku ggwe. Kati bw'anaakulaba ewantu ng'osanyuka nga tewagenze naye. Lwaki wandese? Lwaki nogamba nange twategeeragana wa nti buli wendaga nina okgenda. Twawandiika wa twakola di agreement. Osigidde natuuka ekiseera ne ngamba bannange oba tufuna mikwano gyaffe tufune nga tuwandiika nti kino nino kikola na kino nino kikola na okitegedde kubanga omuntu alina engeri gy'afuna obusungu nti buli kyokola olina kikola naye. Okitegedde naye ate omuntu waba bize ng'alina n'emirimu gye anti ojja namugamba tugenda gamba Media ndi bizemu ate nga mutuufu ng'ali bizemu nti omuntu wanaakulaba eri ogeze ku Media wanyumidde wabaddeko out naye nange leero kangendeko wano. Oshegera asobola okwetuusako kyakulabako kyonna asobola okyetuusaako omuntu bw'atayinza kuwulirako mutima mubi. Naye problemu eriwo omuntu atasobola kwetuusaako kintu ng'obwongo bwe bwonna bubalidde ku ggwe buli lwakulaba ewantu alaba batutte oba property oba ekintu kye oba simanyi. Naye mu bufunze nze omuntu nga wa wansi sigamba ba wansi nti naye ng'omuntu wa wansi mind ye ya wansi tolina gwe kyoli mu kulowooza gw'olaba nti kyobadde otegeeza. Okitegedde kubanga oyinza okusanga Ibranze kati for example nina omwana ewaka anyambako ku mirimu agent naye mind ye ndala nti ye muntu buli lw'omuwa ku musaala osanga ashopinzeeko ewaka ebintu like muyiiya. Otegedde ate tenkanya otegedde kyo kyendi mu kugamba nti kati nze ssaawa zino kati nze bana balongoosa ekizimbe kino nina ku kakwano kange ennyo era buli omu ambuuza mugattanako ki naye ke kantu akabeera awo kati olulala najja enkuba yali etonnya engatto zange ziriko ebiseera naga ate jipe zimpe nkulongoosezeeko n'agenda nzibira awo ekyesatu kyange teyansaba teyakola ki out of love. I got you. Okitegedde kati waliwo ebintu ebimu just tubeemu na bwongo okitegeera just ekyo. Omuyimbi oyo Shiba Karungi toza byebimu ensonga lwaki ebibakuumye si muntu ali idol muntu akugattako si tatali idol wadde ye muntu agattako okitegeera ate ye muntu arespectinga mikwano gye okitegeera bukyangambaawo tewaliwo Shiba yali ammanyidde ate nange sina lunaku lwe nali mumanyidde. No crossing boundaries. Ekyo kitu kyogambye nti mulimu emikwano crossing boundaries kikokuba mukwano gwo Shiba takikolanga. Tasobola sikirabangako ate nange sisobola okitegeera nti esobola kera ku makya genda wa Shiba kubanga bwe ngende waka sobola okugenda paka mu kisenge kitegeera naye sina lunaku lwe nyiza genda mbu paka mu kisenge nga tampise tekisoboka. Ate nga simaze naye mwaka gumu ebiri sirina lunaku mbukati nzija buji ennyumba ye y'amadaala ya kalina veno nambuke paka eri waggulu. I can't. Olina sooka malafuna. Nina sooka mukubira oluusi ndaga naye naawe singa nemuka nedda nti ebiseera ebisinga tuba n'emikwano gyaffe omanyi buli lw'otawuliriza mukwano gwo olumu okola mistakes. Kati abakwano baffe olumu boogera ebintu olw'okukyamuka olumu tutudde nga Ibrahim naawe oyisaawo oyitanga ku ofiisi nkyogedde mu kusamuka naye Ibra kendi kusanga no ku ofiisi nga tonkubidde ligamba ate Ibra storage kati gwe ng'oli mu kiri naye just waliwo kyokozesaamu obwongo n'ogamba ne waba akyogedde naye
tubeere n'abantu abaakuzibwa kale yes Ibra akyogedde naye ate si kyekituufu. I have to first call him. Ibra kyebaleko Okay. mpitekawo Okay. okitegera naye lwokuba nti luli twali tunyumya nti Ibra ojja naye okuuma omukwano guno Amelia. Okay. Era wonooba oyitawo nga Amelia wooli mpitewo naye kubanga Ibra abantu tubeera nabo nenyinza okuba nina benjogera nabo nga saagala obalabe nawe oyinza okuba olina boyogera nabo nga toyagala akole ki mbalabe okitegera kati buli lwongwamu bwoti nyinza okukunyigira kubanga toli mukozi toli ki kati mbagamba te Ibra anonye ki kati bwenfuna n'ekizibu ngamba oba Ibra luliro yali okitegera so omanyi ebiseera ebisinga ffe abantu ffe ebizibu byaffe ogenda okwekaga nga mbutuufu yegwe problemu yo just we sorting ogambe naye kale kane sorting kati nze sina mukwano gwange mu bulamu gwe nali mmanyidde ekyo never sina mukwano gwange gwe ntegeerera naye ate tekiŋŋana kuwabula omanye ebintu bino biri bibiri Ibra osobola okuwabula omuntu n'omuwa amagezi problem wejjira eryegi kuwabula muntu namusalirawo segera kati abantu kikuwa obusungu kale namugamba kyokka nakola kino wamugamba naye tumusalirawo zisobola okugamba kyali wange namugamba mukwano gwange nno kino nakino newe mulaba nga akikoze sefaayo nze namugamba kati okusalawo kuki kati abantu ebyo bitu ayagala akutegeerere akusalirawo bwe wava obuzibu. Amelia tofunangako insikiti eno egamba nti oba oli yakuleetedde ebigambo okuva ewago n'abikuleetera n'agamba nti okimanyi gundi akwogeddeko kino okimanyi gundi agambye bw'ati ku ggwe ekintu ekyo kyali kikutuuseeko anti kati nze ekisookera ddala mu mikwano gyange gyonna soka tegeera position kigendi ew'omuntu tulina emikwano mingi Ibra kubanga tetugenda kukyawa abantu bonna mu nsi tulina emikwano naye tegeera position kigyoli ew'omuntu nze nina omuntu gw'oyinza okugamba nti gundi yagambye nemmanya nti oli mu kulimba nemmanya nti waliwo omuntu gw'oyinza okugamba nti gundi yagambye nenga asobola okukola ki asobola kyogera kubanga Ibra ffe abamu tulina abantu nga twasalawo feeke ku feeke tetweyagala naye tutambulizaawo obulamu butambuliraawo abo nabo tubalina twonjagala nange sikwagala naye ate tutambuliraawo kubanga abantu batuwala nanga tolina nakyomukozi kyokka ate leero akuwalanya akuyiseeko ate luli azza akubuuzizza kati nogamba story ki kati we bwati webangamba nti agambye bwati aseewuunya kyova olaba nga nze si buli kimu nti kinyiiza nze Ibra waliwo ankola ekintu nenyiiga nnyo newabeerawo ankola ekintu nga siizi nga tekinnumye kitegeera so mala tegeera Ibra position yange gy'oli eryetya nze nina mikwano kati nze nina abantu betusanga ne tubeeraawo naye nga tatukanko na wange nga nange situkanko naki kati ate mukwano gwange ewa ddala naye ekisenge kyange aba akimanyi ne odrop yange aba agikola ki aba agimanyi kati omuntu kwati waabaako kyayogera kikulumamu naye ate nera n'omala n'ogamba waayiko okireke ebbanga limbaddewo ne Shiba omanyi embeera ze naye amanyi ezo that's why you guys mukyali bwe muti koze emikwano si myangu anti buli lwolwa n'omuntu ne musukka ebbanga oba mu mwaka kitegeeza omumanyi naye akumanyi toyinza kuba na muntu gw'otamanyi okitegeera buli lwoba n'omuntu olina omumanya nogaga kati ono ali bwati ono bwati ali principled okitegeera ono ali short tempered ono ali bwati so kikulu nnyo kumanya omuntu kutegeera kati nze buli mukwano gwange mumanyi nze nina mukwano gwange nga njagala nnyo naye nga nyinza n'omukubera essimu n'atakwata n'amala ennaku ng'ezi bbiri n'anzirira naye ate nga nkimanyi anjagala nnyo naye era wamala ogikwata n'akuwa ensonga ze nagamba Amelia saagize kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti olabira ddala kituufu kati olabira ddala kiki genuine reason kati sinzija kunyiga mama nemukobera n'atakwata ate neerabidde ndi mukwano gwange naye simuliisa oba sinze musuza ayinza okuba ayinamu ebimutawaanya nga ki ng'omuntu nasitinze njagala agamba abantu ng'oyagala okunyumirwa obulamu soka otegeere mukwano gwo nze mukwano gwange yenna Ibra gweta mukwano gwange soka mumusoma ate nze kati mmanyi omuntu afeekinga n'atakola ki naye ate era afeekinga ate tekigaana era kuba mukwano gwo ŋŋamba waayi tubeere feeke ku feeka aye tukole ki kyetwasazeewo katubiisane tutambulizaawo
nena abaddala nabo tubayina ekisinga tugatta yes muluna muli bayimbi oli muyimbi oli mu industry kwa Shibono enkolagana ayo gwe naye ekisokera ddala sisuka boundaries. That's why sisuka boundaries. Ekyokubiri manyi natwala time omutegeera wabirawo time za jokes za jokes wabirawo time ya business wabirawo time ya ki bulamu bwo bwa bulijjo kitegeera ekisokera ddala ye muntu ayina privacy ayagala privacy kitegeera so tojja kunsanga nga olumu njogedde ekintu ekitalina kwogerebwa nina okwogera ekirina okukola ki okwogerebwa byebika byebikonsa nawataliye nete mubeeranga kaawo kale nemunyiigamu kwongera ab'omukwano nze naye ate tuyinza obutanyiiga tusobola okunyiigamu naye ate lwakuba ekirungi nti ffenna tusenga tuli bantu bakulu ate nga bamukwana era baluganda ensonga ezo muzitereeza with the blink of an eye tutuuka ekiseera kubanga omuntu oba ne mukwano gwo bw'oba oyagala mwawukanira eddala gattamu abalala kubanga ye muntu timunyizeemu jangu kakati Amelia ABCD naye kakati kiba kino ABCD bwekiti ebiseera ebisinga buli lwoba n'emikwano gyo bwe gityo abantu bakolagana nabo oba batakolagana nabo bw'aba tayagala okolagane nabo ekyo mukikwasaganya mutya kuba mu duniya muno ensi gye tulimu be happening nti Shiba alina abantu bakolagana nabo batakolagana nabo ate gabwe okolagana nabo kati nze ate kizibu nnyo osanga Shiba batakolagana nabo nnyo nga nkolagana nabo nnyo anti yawula omukwano n'okwebuuzaako kati toyinza kunsanga muntu nga Shiba takolagana naye nnyo oba nga ngenze wakaawe oba nga ndi mu kulya kyakulya okitegeera ntutudde wamu tuli mu kulya kyakulya wamu oleka nga mukolo ntutudde wamu okitegeera kubanga ebyeddala in actual sense mukwano gwo obanga mukwano gwo ddala nga omufiiringa waliwo omuntu gw'olabira ddala nga yamukomyayo oba nga amuyisa bubi so tekiba fair kusanga naye ngaokola ki ng'otudde naye oba ng'oli naye oba omubitrayinze but waliwo ebintu ebimu ku muntu nga kati oyinza okukosa kati naye abakwano baffe nga bo beevuma onaavuma ono naavuma ono onaavuma nanaavuma ono kitegeera kati nga waliwo ebiseera ebimu n'ogamba naye ate olwo olutalo bannasijja ddukola ki gwe n'ogamba olutalo kandumalekere okitegeera naye ne wabaawo omukwano ng'olabira ddala ng'omuntu kyakoze munno mu butuufu okolagana n'omuntu oli oba omukoze eki oba omukoze bubi nawe oba weegasse ku muba mujjonkera nga mujjookera ate naye kirala bwe muba nga omukwano gwo mutuufu osobola okuwabulamu nti munnange gwe nno gwe musobya naye waliwo ate abeera nnyo ku muntu wo nga bambi olabira ddala nga ye mubi nga kikwetaagisa omuwalanirako kitegeera naye ne mubeeramu omuntu nga olaba ebintu byabwe bo webabeeraawo naye ate nga newoba oyogedde n'oli si mu ngeri etabula engeri ekola ki egatta awo ebiseera bya bato waliwa anize oba wali tonnaba kubeera nga oli nnyo good friend to Shiba naliwo naye lwakuba ebiseera bya bato problem eriwo nti ebiseera bya bato mwe mulina kye mwalaba nange ate nga nina kye mmanyi nze okusinzira bwe ndaba Shiba okusinzira bwe nalaba nga business saalabawo olutalo naye by the like wali okyali nnyo behind the cameras like nga tonnaba kuvaayo nnyo bantu kubanga bakutegeera nnyo nti ono ya Amelia by then waliwo oba wali tonnaba kubeera anti kakati olaba obuzibu obuliwo by the way kirungi nnyo okuba ne mukwano gwo ne mubeera behind the camera kubanga ebizibu byenfunye ennaku zino ng'abantu bantegedde singa nabifuna lulindozi waki nfunye ebizibu bingi abantu bakuvuma omuntu abeeraawo omuntu okwagala obwagazi omuntu kimukuvumi okitegeera naye ngamba ate singa oba naguma n'embeera yeeri okitegeera naye omuntu agala n'akuvuma nayagamba kulaba enno gwekoza munanga abantu bamanyi kwagala abantu genuinely ibra wemba ndi mukwano gwo mba mukwano gwo bwe mba ndi mukwano gwo nina okusupportinga nze olaba artists abali eyo nze mukwano gwange wakola concert
in actual sense gwe mukwano gwe toyina kusaba ticket gwe oyina okugula table bw'obanga oyina obusobozi yes bw'oba oyina obusobozi gwe oyina esooka omuwagira nze olaba tukya safari eno njogera nga ntya Katonda nze ku mikwano gyange betusooka okukolako service Sigida betukukola ko service nagamba nti Ameria natagenda walala kati wabanga olina mukwano gw'omuyimbi oluyimba lwaki tomukolera challenge Sigida lwaki tomuwagira lwaki tomusupportinga lwaki tomulaga nti wakabi naye abantu abamu tugenda twagala bakwano baffe tujja tetujja toyagala abantu bategere nti omwaka ebyo byenkukutukutu ate kati abantu bakola tubimanyi bwe manjagala omuntu Ibro oli mukwano gwange jja kumbuza Ameria oli wanti ndi wano gye tuyimye akasera kabatu kano wali already wasala dead deal wayina side oba wali tunabafuna side ko side eti ya Sindi ne Shiba Sindi muyimbi ngamba wali tunabafuna side oba wali already wa crossing adeni wa Shiba nze kisakiraba mu ngeri gy'okiraba nze nalaba nti twali awo Shiba n'anoonya omuntu w'okolagana naye mu business yes nalonda Sindi kubanga Shiba yalonda Sindi Sindi se yalonda Shiba kitegeera naga ndi ready kukola nono business akati nze wemba mulaba nga ndi mukwano gwe nga ye yalonze nga yagalizza mu oli business kati ngamba oti ati ba enemies it was business wise kati nse bwe nkimanyi nze kati ngamba oti ati ba enemies ned kati soko mbulira awo Ibra omuntu nalowooza gwayinza okukwatagana naye mu business nalowooza gwa ba enemy wo jukira mukwano gwo batakuwa business otaba mukwano kategedde taba mukwano so boyatula munagamba kankole ne Shiba ne Sindi yes ni bakolagana bulungi kati awo mbasimanyi mpala n'abantu kale oya Ameria tuli ku Trisha Safaris goyagala ogenda okweyagalako munnange osanyuseko mukyala wo osanyuseko omwami wo babi weyune company ene bajja kuwa services ennungi ddala ddala ogende weeyagale okategedde Ameria manje queen of the area yakumyewo mu ggwanga Uganda era gwe omu ku betwalaba wagenda n'omukyala naye lwaki tumubeerako nnyo tumubeerako nnyo abantu bagenda akulikeyo since oli mukwano gwe yakomawo kati era we yakomawo ekyo kigumiza yakomawo era waali how is she she's okay ali mu mbeera ki mulungi nnyo talina tabbu mulungi nnyo yawanisa shit wagira mpanaki Serena mulungi nnyo gwe kyoba omanya ali mu kunoonya kisanyusa bawagizi ekibi like mu kwogeramu uko naye kuba nkimanyi munnaye biki byabadde asubwa like mu Uganda ebbanga lyabaddeeyo amisinga stage namulira ekyo nakiwulira nga akyogera misinga stage misinga abantu bange misinga kati yenna ali mu kukola workout kati juzi namusanga akola workout ng'agamba I miss my people in fact kati nnaku zinjaba muyita I miss my people kuba yakola bwati ng'ali mu kajjuza namulabye ali mu kwambuka nsozi I miss my people so abamisinga nnyo ate naye wabeerawo omuntu musinga ayagala omulimu gwe naye abantu baagala emirimu gyabwe naye Shiba Kalungi ayagala omulimu gwe kati olaba obwongo bwonna kusho abantu bange ennyo abantu bange and she deserve it egala nnyo abantu for all that long banga lyamazeewo nga atali mu ggwanga Uganda ebintu bingi bihappeninzeewo ebingi bibaddewo kyova olabanga Ibra ngenda ne ngamba abantu osobola okufiirwa emikwano oba abantu the way woyagala abantu ne kati mumanyi lwaki Shiba Kalungi abawagizi bamwagala nnyo no simanyi kubanga naye abaagala nnyo pretending Ibra wali obaddeko awo nga owulira oluvuuvuma abantu bagamba olubuto naga naye Ameria ne lwaki abantu tetubayita bonna ne tubalaga olubuto wamanyi ekyo kitegeeza ani yali akikoza mu Uganda wa Bidda Ibra eby'eddala omanyi waliwo ekinyuma okuwulira n'amazima kati twogera amazima ani yali akikoza koza abayimbi wafuna olubuto ani yali awuliddeyo ekintu ng'awulira abantu abawagizi be bali awo tebakitegeera babalimba n'agamba nze ono omanyi ekitegeeza ekyo nasalawo n'abagamba akambayite ekambayite mujje naye mu kubayita awo nga tafudde nayo biki bigenda kujja era ebyajja ne bavuma omwana ne bakola naye nga obwongo bumuli ku kimu abawagizi bange basanyuka
Okitegera so nze Ibra obulamu bwange bwonna bwe mba njagala omuntu simweyagaza bwe mba njagala omuntu mwagalira ddala omwewa yenna nzenna kati gwe n'osalawo ekyokunkolera decision yo siteekwatako gwe omuntu wagamba kibana ekikoza bannange biki nze nkola kyentekedde okukola ki okukola kati gwe oba ondaba mu ngeri yakwegula ondaba mu ngeri yakwessaawo gwe gwokola ki kubanga nze Mukama mmanyi mutima yagamba kola ekintu with all your heart kikole genuinely so if I love yes ate bwe nkeera kumacha Ibra nengamba nti ono musonyi mba mukoze ki mba nkinvuddeko kubanga nze kyesinga okumanya okunyiigira omuntu okusiba obusungu kisigala kimenya gwe kale yakomyewo Shiba Kalungi n'awanika show so kati bannaye bafanyizi be bonna abadde ba missing all music industry at large Shiba yawanise show eri ku Serena enaku z'omwezi nga meka naku z'omwezi nga 22 anti bannange werabiramu naku z'omwezi chemanyi naku z'omwezi mu August chemanyi mu August ye show eriyo kyekyo Amelia wanje Shiba yategeze show naku z'omwezi nga 22 mu August mu August omwo tuyina mu show yani z'abantu nga babiri bana nene Katambala muri mu show ya Dax Vibes ku lunaku lwe lumu ne Cindy thank you ku lunaku lwe lumu ne Cindy kitegeeza Shiba yasooka ku ground omanyi lwaki Shiba yawanise mangu show nga tewali yawanise kubanga ebyo byonna oli mu byogera twasose kuwulira kiri ekyo obadde okimanyi nti babadde bawanise bali bawanika kuba if I'm not mistaken Cindy ne Dax Vibes bali olunaku lwe lumu ne bagenda kukola after Shiba Shiba kitegeeza yasooka bo ne bakola ki ne bakola yes nga kwanza what I know ensi eno nene n'abantu banna Uganda bangi buli muntu tetusobola kuba malawo buli muntu atwalako kyalina okukola ki okutwala ate buli muntu alina abawagizi be ate buli muntu amanyi kyagenda okuwa abawagizi be kubanga singa ate Shiba abaddeyo same day n'alibadde era ate baalijjudde kubanga buli muntu alina ababe so kati ekyo ekintu tebakiteekawo nga kyakulwanyisa nti wakati singa kibadde kya lunaku lumu alibadde mugamba olunaku lumu olwo ne mubeerako ekyo kati mwataddewo ekyomwezi kati mwezi gwe gumu omwezi gwe gumu kituufu omwezi gwe gumu Shiba ali 22 if I'm not mistaken naye waliwo difference awo waliwo week tolaba nti kyandibadde better Shiba at least n'akola omwezi oguddako mu anti obulizi bwe mulina mwagala nnyo tegerera abantu kati yalina programs ze nga yiye awulira lawyer nedda si lawyer w'omuyindi nedda si ekyo kati gwe togenda kuddira programu zo oziteeka omwa Shiba ye alina programu ze kuva dda nga mujja muziraba nti kakati time eno ngenda kufuna olubuto nate ebintu byona tetulina namudiscussingako ebintu byazaabikola ng'agamba period bwenti ngenda kufuna okimanyi myaka 2 emabega Shiba yayogera banga lyagenda okufuna olubuto ate mwe yalifunira okakasa yayogera time ye ebintu byajjabyo ye programminga lwaki kugamba ekintu kino tikatoyiza mugamba mbu ajjeyo show gye yataddeyo ate nga ye ebintu byalina program talina program ya muntu kwatambulira kitegeera kale tetugenda kubanga tudiscussinga nnyo ku Queen Kama yazze yakomyewo mu ggwanga Uganda era tubadde tumissing of course musically n'okumulabako kuba munaye simanyi kati gundi ye akirungi mugenda mulaba ate abatereddeyo kuba kati munaye tubadde tumissinga tubadde tumuyayaalira era nkimanyi agenda awa abantu ekisingira ddala kuba munaye eri abadde agenze kuwummula yali yawummula yeewadde obudde obumala ekituufu so kati mujje ennaku z'omwezi nga 22 August the return of Queen Kama mujje mu witnessinge so mukwano gwo Tamale Mirundi Junior twalaba yamabega kawo yavaayo n'akuyisaamu ffe kye tuyita eggaali
n'agamba toyina mukwano ozunga buli wamu. Actually yayogera ebintu bingi binzirire lwa nsonga okolagana n'omuntu ataliki watakolagana naye kiti kye kibabaddeko era wavaawo wali n'ogenda owuwo omuntu oyo haaga n'agamba ozunga ne batakuyise oli wankwe n'omukwana wali oyagala mukwana yanje ensonga obuzibu bwavaawo okusingira ddala. Amelia wali oyagala kulya Julia? No, nasose sheno nga ngamba some people bali selfish. Bw'oba olina ky'omukolera laba kyakabi era alaba oli wakabi. Kati problem weeva baako g'okikolera omulala. Okitegeera? Kakati nze bwe mba bampise kubanga gye nasangira ku muntu gwagamba gwatayagala nze no yali ne first time yange omulaba. Yali first time yo omulaba? Yali first time yange omulaba. Bebbanga lyonna lyewaleeberawo tiwamanya nti mutamale Junior mukwano gwo nga balina embiranye n'oli. Anti kakati anti ekyo nagambye ekintu kimu nti Shiba waba awala n'omuntu nsobola omuwalanirako oba omuntu oyo nange nsobola okuba nga simwagala olw'ensonga Shiba tawakula ntalo. Tewaliwo olunaku lwali wakudde ki ntalo. Ne kati tulina mikwano gyaffe nga wali olwola banogala nayo na mukwano gwange naye kati lino nalutalo alikoze ki kati olwo mikwano gyaffe nga bw'onoogiwalanirako ogenda kukomawa kati ogenda kusigaza bantu okitegeera. So kati ekintu ekyo ekya Junior kyogerako bwenti ffe tuba n'emikwano gyaffe naye nga tugimanyi nga wenagambye mu kusooka nti bw'oba oyagala mukwano gwo olina omumanya. Kati ze nina mikwano gyange nga ne waayogera ekintu tekinyiiza kubanga mba nkisuubira anytime. Okitegeera naye nze Amelia ndimu omuzadde ndi mukazi muzadde ndi mukyala muzadde. Okitegeera nti bw'onoozaala zonto togenda mmusuula. Junior zonto okitegeera kyene ati nimukunnyonnyola gy'ombuuzizza. Bw'onoozaala zonto togenda mmusuula. Bw'onoozaala ekimeeke togenda kikola twalenga zonto. Anti kati ndi mukunnyonnyola. Anti naye nkugamba mu byakugamba mu bikunnyonnyolako oli omwana Junior zonto kati ndi mukugamba anti ndi mukunnyonnyola sabula nti tojja kumusuula tojja kukola ki kitegeera kubanga nze Amelia mu bulamu bwange bwonna sinze muntu gw'oyinza okusanga nga wali ondabyeko n'omuntu n'osanga ate nga ndi mwogerera amafunkuule sinze oyo kubanga teri muntu mubi yenna wabeerawo akaseera kuwali naye nga mulungi okitegeera kati nze bwenketa ku makya olw'okuba Junior agambye Amelia simanya yali ankwana simanya Amelia yali akola bw'ati deep inside ye amazima gakola ki agamanyi amanyi ne byali mu kwogera kye bikola ki kati era tekiŋŋaana kunsanga naye nga nseka naye kubanga waliwo abantu abamu nga osooka mumanye okukolagana naye bw'oba tomumanyi muleke. Kati kyova olabanga ebiseera ebisinga kati ze nina bakwano bange nga bo bantu si b'abantu era nga nze amanyi okuŋŋamba n'okuŋŋamba ti Amelia mukwano gwo mugende munyumiza eri bakwano bo si bakwano kati yenze andolingi yange ey'abantu nga bo tebagisobola ne mugaza ninamu ebisodde byange nja bikola ki solo bimaintain si mubi. I'm sorry to say that neŋŋamba nti kubanga nze kati omuntu atankubi obugambo bigenda kunkola ki bigenda kujjawo ennyumba yange emuyenga bigenda kujjawo Range Rover gyenvuga bigenda kujjawo Lexus rentals zange zigenda zinzijjako nti oyogedde bigambo bigenda kunkola ki tebirina kye bikokola tebirina era ojja kwogera omale oyogere omali nzireyo emuyenga neebake segera ngende rentals zange nsolooze nga wenjagala zijana kutuya safari zinjogere bye kati olwo ebintu ebimu nga bikujjako waya naye nga tebiteekeddwa kujjako waya kubanga oba oli nga toyagala kujjako waya olina okwesonyiwa abantu abamu kitegeera kati era wetwamalaawo bwe nawulira awo ayogedde kati gwe tomanyi simu zankubiro naye waliwo kati bambi alina omuzadde maama we era kyesaagala nti ate mma batudde mu kamera nze njogere nemugamba amami tekyekiragisa ati kyenakola kumugenza ne kakati tukikole naye musonyi era kivuddewo era tebyagenda na mu kamera so kuva sabyagala tebyakuyisa bubi omulundi byampisa bubi ng'omuntu kuba omuntu asigala muntu nkozi omuntu bw'aba bbanga eryo n'abadde mukwano gwe for all that long n'avaayo n'ayogera ebigambo bwe bityo olw'okuba takolagana na muntu oli gwe n'ojja muwa haaga gye wamuwa ye yamunyiiza yamusingira ddala omunyiiza
kati bwe baamala ebyo byonna byonna era waayita enkeera in fact oba ayita lunaku 2 mami we nankubirako naye kati nga waliwo ebintu bino oganda okuleka nga tugenda kuswala nga neera weŋŋambye nti tubeera n'abantu banga bazonto waffe kati nteeke mu kabiro watandika ngamba ki nja katemamuako nedda kati abantu bannyonnyola embuki naye ku mutima gwange twabireeta mu kamera era ate Junior ne musonyiwa era ebimusanga nsobola mugamba how are you oli otya okuva gundi bwe yatuuka otakubirangako ani Junior byenjogera obiwulira tobiwulira ngamba ye takubirangako nagamba nti oba munnange nejjo yankubidde kati ng'agamba mpuyinga yeetonda kangamba Mary ebyo tubireke ampita senga senga munnange ne muganda nze munaye byonna bivaako toba ngende kugundi kunziremu ne muganda ati sibyagala manya lwaki tukati kyali fani kati ate nze ati munange olaba Ibra waliwo abantu be baagala ate nze bitankolera nze Ibra saagala nnyo bitiibwa mukatebe deyo neera abantu obagambe ate ddeyo biki weetonda nsaka nnyo netondera nnyo nabyakunvunnamira kyova olaba nga bambi mami we yagamba nagamba nange yenkolera temugamba mami it's okay tewali buzibu nti oba nze batukwate kabi nedda it's okay nze ndi okay era ng'ate ndi okay nakimala okakasa okay kyogamba omukwano gwe badde olina eri Junior kusigala kyekimu oba obeeramu kali nti anti kakati obeera ne mukwano gwo ng'omanyi ekyokwogera naye naye omwana yakuwalabula ebyaddala yampalabula nange bwe nali ebyenda byantokota because Amelia you're this kind of person nagamba kyova olaba nga waliwo omuntu eyanvuma olwa Junior ne ŋŋamba kakali baneko accident gwe wamusookako actually gwe yasooka ku ttaamala Junior nga waliwo omuntu akuvuma kati ze nina omuntu kati kiringa full figure ne Junior kati full figure yanvumamuko nga ndi ne Junior naye nga kati kakankonnyonnyo kati full figure tunyumya ajje wange waka anyina omugamba jangu waggulu Junior twesanga ku Afro Park tunyumyako oluusi oba nina wendi tugenda mu kivundu nga jangu tunyumyamu awo kati omuntu amanye ewuwo n'omuntu wemwesanga ne munyumyamu olwozaani aba mukwano gwenyo kyotwala ewuwo kati buli muntu abantu obuzibu batutegeerera naye tetuli basiru otegeera tumanyi okuhandolinga ebintu tumanyi n'abantu baffe abatuukujjako ssebo naawe olina ebikujjako n'onyiiga anti naawe oba osinzira wompisa engeri gyompisaamu nange gyenkuyisaamu temuba basiru tetuba basiru tobangako musiru Junior weewalanga nnyo omuntu nga wamunyiizizza ate n'omwesisizaako oba musiru nnyo gwate nnyo aba pretending to show you that anti osooka n'okubisaamu akafaananyi biki bye bamuvumye biweemu akagaapu ako ng'oli naye mugambe naye kakati ebyeddala ka flashback nze olaba nze ebiseera nze dda in fact nakati nkirina naye lwakuba kirina nnyo ku balavas bange nze omuntu nsobola omunyiiza ate nze nenyiiga nnyo okusinga ye ng'olwo ensonyi ze nzita nze boyfriend wange ayinza okukola nenaŋamba naye kakati kino okiraba okumalawo byonna kanyiige nnyo ate okitegeera kuba kati olina ngeri gy'ovuma muntu n'omuvuma n'omukola otya abamu batufuula kyakuzannyisa ye buli lwawulira okuvumako ng'avumamu ameeri yawe buli lwawulira ogira ki ng'avuma naye tuli basiru tutegeera naye lwakuba omanya kati omuntu oyo gwe gwasoose ovuma nti nedda abantu bwe babeera batya nti bwe batyo nti n'okyebuulirira n'okyesonyiwa naye tuzigama nti tonyiiga onyiiga oyokedde ku kintu kya boyfriend naawe okyali mu lubu lwa boyfriend oba husband anti kakati nze husband gwe mmanyi ye muntu yakola introduction ne wedding naye kati goyinza kati si ye husband kati nze mba ndowooza anti kati oli mukiteeka mu kategori ya myaka mbola okuba ndi mukyala mukulu sirina kugamba boyfriend naye amazima gali tumanyi waliwo ekinyuma okuwulira n'amazima kati ntunuulira nnyo nzijjako gaalubindi yo neetegereze kiki ekinyuma okuwulira nti omuntu waba takutwakanko mu kidaala temukolanga kwanjula abeera boyfriend siwe kiri boyfriend boy love anti ze simanyi luzungu anti boyfriend boy love tokikuliriza kiki
boyfriend abena boyfriend boy love byebimu boy love boyfriend mulane boy love nate gwasoma Ibra tompa katwa boyfriend difference cheri ku boyfriend ne boy love yono we mutula kale of that two goli kwaliwa boyfriend bine byo like kubanga boyfriend byangu ko tutemuyina we mwari boyfriend boyfriend ye kati Ibra di boyfriend wange sicho mukwano boyfriend kati boy lover neka kati mbonkeneka mbujogera oluzungu ulirengo ugenda chembuza ochali mutuluba lya boyfriend kale ndi mutuluba lya boy lover katate husband wavayo husband simulina tebananyanjula step by step kati oyine emyaka emekejo kuberanga nani nze ati munayi mwe muyina emyaka gyammwe gye mwatuteekera naye naffe tulina emyaka gyaffe gye tutagenda kukoma paka lwe tulifa kati bagenda kwanjula ddikale anze okunyanjula sikwagala kintu kigamba bulijjo abantu oba jasi oyagala ofune boyfriend mubeerawo oba boyirava nga muli awo jasi mwekola byammwe byankukutu ate nze saagala nkukutu sina gwe njagalira mu nkukutu kubanga nze sina muntu gwe njagala nswaza nze ngenda osalawo okwagala omuntu kyova olaba nga nze nina bakwano bange bamanyi ovuma bakwano bange naye mbagamba sikugambye nti njagalira mukwano wange nze mwagala gwe muleke oli mwagala bikati ekyo ne ku bino bya boy love bijja ekyo nze sina muntu answaza kabe mukwano gwange kambe gwe njagala we deciding nti njagala ono gwe bankola kye kijja ku kiri kye twasookeddeko nti nze we banjagala omuntu saagala ontegeerere nze kintetera obuzibu ne bakwano bange bonna kintu eki kuntegeerera tobula nga nze bakwano bange bempangadde nabo bampabula nange mbawabula naye sitegeerera muntu ewaka eno gy'obeera tukutwalanga omukyalo omufumbo oba omutwalanga nakyeyombekedde olina kyeyombekedde ati nakyeyombekedde yekeki nekyeyombekedde ye muntu ng'abeera mu nju ye omukyala n'abaana be sibo kiri oba ndi namwandu namwandu ne nakyeyombekedde neshiba yeyitako nakyeyombekedde kati nze ndi namwandu kitegeeza yakuleka kati ali class above namwandu ne nakyeyombekedde kiki namwandu ye yafiirwako omwana siri namwandu siri namwandu okitegedde kati nakyeyombekedde ye muntu ali awo ng'abeera ewaka we n'abaana bwe ye muntu abeera ng'ali awo n'abaana be mu nnyumba kiba kuyekiranga nakyeyombekedde yalina abaana anti nakyeyombekedde anti yayinanga obuvunaanyizibwa kubanga Kiba wati alina ebbanga lyemulabidde ndudde naye alina obuvunaanyizibwa naffe abalina abaana bwe tutalina abantu balabirira segera kyova olaba nga abantu abamu batuyita nnyo abantu abakulu emigugu gy'olina n'abantu b'oliko kikuyisa nnyo omuntu ki ate abantu abamu ne beegaana emyaka gyabwe nti kati Ibra kiswaza nnyo omuntu ddala sisema obubi mukama nsonyiwa musosolo abawuliriza kiswaza nnyo omuntu okuweza emyaka 5 ng'okyapangisa era nze naye mgiweza nga nkyapangisa nga mbaasije nina 3 kati abantu abo kyekibeeganyisa emyaka gyabwe bagenda kuvuma bibyo ate kiki nedda kibi bagenda kuvuma bibyo era bannaye ebigambo bivuddemu ameri kiki enjogedde ekibi waliwo ekinyuma okuwulira n'amazima ng'oli 50 Ibra ng'oli 50 anti Ibra okikkiriza nti teri mwava talina we yakolera nsobi teri mwava talina we yakolera nsobi ekyo kyogera nnyo abantu bakimanyi nti kyogera nnyo kubanga kati woweereza emyaka 5 Ibra 50 years nze Ibra nkulaba ku federation nkulaba n'abayimbi nkulaba naye lwaki obeera n'abayimbi kubulira ensonga ate lwaka naawe tobadde togirukoganizinga ngamba onoonya obulamu bwo bukyuse butya connection ye eri etya ofunye otya connection before this kubanga Ibra bwe guba mulimu singa tonkubira kumbuzaako naye omanyi okunkubira nga Amelia ogamba otyo oli bulungi kitegeeza olina connection gy'oyagala kuki nti Amelia ono baakusinga kuba Ibra onsingako naye buli Ibra lwenkusembeza ngenda kuyigirako ebintu ebimu naawe onjigireko bikola ki kati ekyo nakyo capital w'abantu gwe batamanyi kati woweereza emyaka 5 waliwo ensobi awo ze wakolaawo
waliwo abantu bwe watakkiriza nti bakabi gwe ngo mu mutima gwo okugamba ase wakabi akatweragirako ng'oli mu dinaayo kati Zameria ekinfuula owakabi nze Ibra nina kye bayita okukkiriza nina ebintu bibiri nina kye bayita okusalawo n'okukkiriza nze Ibra sejjusa nze anti kati balina paati yange abantu gye batamumanyiiko tewejjusa teweetonda akwetonda netonda tewejjusa teweeguya teweetonda nze sejjusa teweeguya Ibra buli kyenkola mba nkimanyi okitegeera nze Ibra tolabanga nga nina kyenkoze gwe nolowooza simanyi ne bwe ntuula n'omulalu awo mba mmanyi kyendi mu kukola okitegeera kyova olabanga ffe abantu bagamba ogwo nagwo teguggwa ku mikolo ogwo nagwo gubeera bwe guti ogwo nagwo bannange ne gubeerawo kati nze Ibra wemba time yenga kubeera ya happiness mbeera happy nze sina kyenkola nga nkyekoza wemba ndi mulaavu ndi mulaavu nakati oli mulaavu wemba ndi mu enjoyment ndi mu enjoyment nakati oli mulaavu wemba ni okoze nakati oli mulaavu ne banene manyi omusajja gw'oli naye mulaavu essaawa nalabika Amelia omanyi omukwano nze manyi omukwano ate si mulaavu yokka nze Ibrahim mba njagala omuntu mba mwagala paka wompa ensonga nti togwana kwagalwa omanyi tugenda twagala abantu naye nga tebagawana nga gwe omulaba kirala ate naye ng'akiraba mulala position mwomulabiramu ate nga naye ayagala kukulaga nti kirala naye nze wemba njagala omuntu mba mwagala saba bambi omuntu oyo gw'oyagala Katonda amukukuumire era amukunywerezeeko bw'obanga kituufu ddala omwagala Amelia wanje you're good at supporting your fellow artists. Yes. Aimabega kao tuina wetwali extra ya y'omukulu Jimmy Kalicha ate twavuga Jimmy Kalicha is your good friend. Omukulu Don Chris n'agamba nti munnaye omuyimbi abatazze kubanga bayimbirako Jimmy Kalicha tibatawana okujja gyali omuyimbi nina tawana okujja gyali nga amusaba sponsorship then Don Chris mukyamu atya mukyamu olw'ensonga ebintu ebimu tusalira abantu omusango olw'okuba tetumanyi kyova olaba nga nze ngamba nnyo abantu nti nze sikoowa kwenenya kubanga tusobya mu kwogera ne mukola ki ne mu kukola okitegeera naye nange nalowooza nali ngamba nnyo abantu naye abayimbi abata supporting abantu biki naye kati nakivaako omuntu omuleka endowooza ye twakola show waliwo show eya Jami eyasooka era walaba nna supporting era olaba nnafiirawo ku ki kugenda era bambi kituufu na supporting nenfiirawo nenkola challenges nenkola bitya kitegedde but after the show ndabika ajja kuba ngenze wala nsonga zambulwa anyway kanzalize tufunemu ekyokuyiga show we yaggwa ina gwe nakubiraawo waliwo yakubira nagamba Amelia federation tulina gwe twagambye batuweeyo ku sponsorship biki but sponsoring naye tebanatuwa biki nga show yancha ngamba erayira mwalabyani nebangamba twalabye Mr. Martin Beta nembagamba nembaga naye omuntu omutuufu ndoza wadde mulina kulaba Mr. Karumba babikibwe biti tosi discussing kakati ku lunaku lwennyini nenkubira nemubuuza nemugamba mwensonga mwagimaliriza kubanga federation eriwo okusupportinga abayimbi teyina gwesosola oba munene oba muki mutono bonna nze manyi babasupportinga nagamba nze batukozeeko nenkubira president saawa zaali 2:00 ez'ekiro nemugamba president mbadde nsaba kulaba n'agamba kati nisanga president yali abagenzi nemusanga ewantu bwe namusanga nemugamba president Jami ayina show naye tebasupportiza nagamba why lwaki nabadde nakyewuunya nnyo kubanga ebintu ebimu bigenda ne byapeninga nga takola ki nga tamanyi nagamba tekisoboka lwaki tebamusupportize biki n'ava mu mbeera awo n'akuba essimu n'agikubira Mr. Kalumba n'amugamba Kalumba lwaki kino kiri bwekiti ne bwekiti
Sakaluma nagamba banange oba balinamu ebyali bibatawaanyiza. Nagamba saawa zino nambuzo laga ngenda ku show kati show ya leero. Nagamba Ameri yali mu kujjaawo mumuwe amount weti agikole ki? Agitwale. Bwe kyali. Era we natuuka ku show kati waliwo n'omukyala minister Namuganza, honorable minister. Naye n'atuwaka support. Era namugamba ati munaye kati Jamie biki supporting naye nampe baasaayi. Nagenda ne mbaasa meka? 2. Era nazanja ku stage. Kati tuwe mazo zanja kati the following day ninda ndabe kubanga omuntu yenna bwe baba bakuwadde obubaka olina oku appreciatinga abantu abamu bannange omuntu wakola effort kyobola banganze ngambe kinjagula ku bantu nze mukwano gwange nino mulaga nti wakabi kuba ye mukwano gwange ngenda kuba mulwadde gwe ngenda soko okubira essimu bannange ndi mulwadde yajikola ki kati lwaki wembeera mu bantu mulaga nti wa wansi okitegeera kati ninindo oku appreciatinga saakulaba ninindekera kati olwaddako nenkubira manager essimu manager wa Gundi bamuyita oba bamuyita Michael nemugamba Michael mbadde nsaba federation eyo mwaligenze nemubaza bwana osindikira president message oba nomugendayo nemubabaza ki kubanga namwe embeera gye mwali mugiraba kubanga nateekawo ku maanyi nze kennyini naleeta ssente ate nembasakira naki naye nga nze kyenjagala ekyanyiiza kyali ekintu eki nali njagala ba appreciating be najjeemu ssente kyogabe wayanja ssente ezo ku stage they didn't appreciate anymore time eyo Jamie nga ye yayogera ate Jamie nga yenyiza obutamuwa nnyo musango kubanga mumanyi Jamie embeera zizakola ki zalimu naye mulimu bano abaatutuukirira kubanga nze ne Jamie si ye yankubira essimu okutandika eyo show waliwo abankubira kati abankubira abo nange benaddamu nembagamba nti tukole ki twebazeeko oba tugende ku office oba biki ne batakifaako nengamba kale kati lumu nga Gundi ankubira essimu Sophie Gombya emugamba Sophie mwanyiza kubanga Sophie show yalimu emugamba Sophie kikujjako ki okusiima omuntu n'okunoonya ssente gwoloza Ibra kyekisinga obuzibu kiddemu ndi mukubuuza gwe just to say thank you tweyanziza obubaka twabulabye n'okunoonya ssente kyekisinga obuzibu kunoonya ssente kati omuntu wanoonya ssente n'azireeta lwaki oba tugamba muntu kale balina mota eno nti ate twayogera ku stage nti tweyanziza naye kirungi nnyo omuntu n'omusindikira ka message n'omugamba obubaka bwaffe media bwe yaleeze twabufunye tweyanziza nnyo tukola ki tweyanziike sekitaaliwo tekyaliwo teba appreciatinga naye nga tekiri ku Jamie kubanga Jamie tumumanyi ffenna nti tumumanyi nti ennaku naye abantu awo Don Chris we yasinga nagamba kati awo Don Chris yakyogedde mu bukyamu teyamanya biri mu ki kubanga teriyo muntu ffenna tufuna ebizibu ffenna tufuna challenges zo toziteeka ku muntu kubanga si yaba kutuma okunywa byonyo okitegeera so olina ku appreciatinga ze n'agamba nti kale nzize okitegeera kubanga buli muntu mwenna ogenda n'okola ensobi nga gwozeekozeeko nga bakubuulirira abantu ne bafaayo ne bakutwalako mu rehab ne bakola kino ne bakola kino ne bakola kino okitegeera so nze mba ndowooza Don Chris waba yayogedde ekintu ekyo mu bantu ye yali badde abeerawo yekka ne yeesiima n'akola naffe twakola ki era Mickey Wine muyimbi yekka yeyandikako ku show Jamie Kalicho okumuyimbirako ku Papazi ye muyimbi yekka era Mickey Wine nange yasitulako ku simu n'agamba Amelia weebale nnyo weebalire ddala kubeererawo Jamie kitegeera naye ng'ate abayimbi abo singa omuntu baba bakusupportinze after show agakatono teri kinyuma Ibra noba ng'olina situation gy'obaddemu kubanga abayimbi baba stressed nnyo nga bateeka zi shows problem baba stressed naye teri kinyuma nnyo nti amaze okuva mu stress oyo wallahi naddamu n'akwata kamera ng'asiima ku muntu naye bameka abaali bakikoze ekyo n'agamba bannaye Gundi ndeyazi bannange neyanziza neyanziza kati ogenda okwesanga abantu abamu awo ebyo ebibakooya emitima kati gwe kyekyakonyiza
zeshanyiza kyekyo naye Sophie Gombe anangamba nti yakikolako mbu ye yayimuka n'agenda ne yebaza president bwe yayimuka n'asindikira honorable minister namugaza kuba kati honorable oyo ampadde akasente ke tebumwebaziza mbange yakalidde atakatusiza kati kyegwe kye kyakugana okugenda kuolo okubeerawo ku show eyali ku papazi ya Jimmy Kalicha era neŋŋamba wanoma ufuna akakazi ku mutima si kufuna akakazi naye waliwo ebintu ebimu Ibra neno time gye tuli wano ogyefiiriza naawe kennyini ogyefiiriza ffenna wano tewali ayamba munne ffenna tuyambagana kubanga byenjogera ogenda bitwala naawe kennyini content we kati saagala kutwala muntu for granted ate saagala muntu afuna bizibu saagala muntu yezontoza nti zonto kyebateekere omuntu kyategeddwa okukola twagala abantu kwezontoza bezontoza nnyini ngate babitegeera nadda waliwo ekintu olumu nga gwe manager w'omuntu olina okumubuulirira gwe kenyini ne bwogenda bugezi n'ogamba nti on behalf of manager kubanga tumanyi omuyimbi tali mugundi naye katukole kino nga wakubanga amasimu ng'oyaayaanofuna nga wagayayaananga ogakuba bw'oba oyayaana n'okwebaza that's bad kubanga naffe ffenna tuba tukimanyi ti sente eziva mu oli naawe oba wako ne sheeyayo nga ggwe zonna teziyamba oli muyimbi Amelia ojja obeererawo abayimbi ab'enjawulo actually oli good supporting system mu ndongo eno owagidde abantu let's assume otegese show omuntu n'atajja kusupportinga oyinza omunyiigira ekirungi ekiriwo nze sirina kyenkola nga ne-expecting ekintu kyonna kuba abantu batudisappointinze nnyo I don't expect anything from anyone ekyo ndi nkikola nti nze lwakuba kale nina kiri nti Katonda bingi byampadde waba mpadde ebintu bingi kitegeeza alina byalaba byenkola kubanga nze Ibra nfuna ebintu byesisuubira nange nentya nejjo nafunye yaawe ekintu nekumakya nina kyenfunye nange neŋŋamba naye Mukama akikoze atya kati nze neeteeka mu bwongo kyono ne waba tansasudde Mukama yamanyi kale nze nkolera nnyo Katonda kati nze newenteeka sho ne watalinyayo muntu n'ogu olaba nze Ibra newe mbeera wano naawe nensanga wali notambuuza tekindi disappointing neeryazaamaanyiza anti abantu we bali abantu batwagalira nnyo mu nkukutu mutasobola okubeerayo ng'oli kyaliwe wetuuka mu bantu nga togwana mmubuuza kyovola banga nze wembeera n'emikwano gyange naye mba ngenze ku mukolo batuula wentudde kyovola nga abantu mubagamba nti oyo naye teyeewa class sina kyenjagaza siyina kyenjagaza kubanga mukwano gwange ono gwolaba kifuufuka omudongo ate gwe mbeera wali naye ng'enjala ennuma we mbeera wali ne tuteteekayo tugaba ne kati tukoze tutya kitegeera kati ate abantu abamu ekibakaluubirizo kiraga mu bantu nti bannange mulaba kifaananyi naye nange we mba down waliyo ono awo batono nnyo abakikola so nze kati answer ye eri bweti siyinza kuba disappointed nga tewali nze siyinza kuba disappointed nga tewali annyambye siyinza kuba disappointed nti tegese show kyono n'atajja just mba disappointed kutegeka show mutu najja nkyeneewuunya nze bwe nsanga nze nina abakwano bange baserebu mikwano gyange naye wakusanga abantu n'akuyita nagamba Amelia ja mba disappointed nga bayi kubanga mmanyi abatayagala mu bantu takumanyi abamu si bonna abamu kitegeera so nze I don't sisuubira kintu muntu kati otegekayo disho tuwayo disho nze saagala tegeka sho kubanga saagala stress gye nnina mu business zange nina business nyingi zimmala kati nyimba watuyimbira kuyimbira n'olekaawo anti okuyimba nako abantu bagenda ne bakuntamya abantu bagenda bakuntamya oyimba oluyimba bulungi otaddemu energy kisookera ddala okuyimba tekulimu ssente okitegedde abakufunamu be bano nga wogamba nti osiga n'okungula kati abakufunamu be baasiga edda kati abo bashiba bafunamu baani abo abayimbi abanene bafunamu ne kati gwogenda kuteekamu ssente oziteekemu kale ogambe ntaddemu abantu kabasiime wabeewo oguntu gukuvume gugambe tekimanyi kuyimba kyayimbye bubi wakumadde oteeka ssente mu ndongo engeri gyenkyagala naye otaddemu ssente zo nnyingi okoze kyoli n'agamba atayimbye bulungi kakati n'ogamba kati ntadde ssente zange mu kintu kuvumwa okitegeera ogamba owaayi ate nga wano si wentuuka ngira nkola ebirala nti ompola naye kandeeta wakumadde okureleasinga oluyimba Amelia excuse me last year
nakati ngenda kuleta kuba ninayo collabos zange n'abantu abakabyawo ngenda kuleta naye ate siri selfish nina ate ben sponsoringa nina n'omuntu omu gwe ngenda okukolerayo video awo anti nze Ibra sinze muntu atabanga ebyo bisobola anti waliwo omuntu okubanga gwe kintu tokisobola naye ate nga n'okuwagira tosobola small problem to you naye tokimanyi nti omuntu ayinza okuba tasobola kintu naye nga nakisobola tamu appreciating that's why abantu bagamba ng'osupportinga abayimbi kati mbasupportinga mbaagala olw'ensonga bakola ekyakabi oluusi nze kyesitanatuukako kati nina obbalaga nti baakabi Shiba yategese show tukusuubira omulundi guno linnya ku stage tuyimbiramu kuba sikulabanga ku stage n'emu ng'otuyimbiddemu Ameria kyoyagala tetukulabangako ku stage ng'operforminga kiki ennyimba waziyimba n'ozirekeeyo naye nga performinga ko zola katobaayo performinga wa Ameria banange anti lwakuba nti obuzibu obuliwo ne ku gundi sikulabanga operforminga ku federation anti tebampita oyagala ondabe njagala nnyo ngenda kujja ati kasita okyogera anti akati obuzibu obuliwo ffe ogenda n'ogamba omanyize nina ensonyi amazima ga Katonda mu ggulu ate mu byonna ensonyi zikuzawa I swear Ibra nina I swear to God ate wonna kati ze Ibra ondaba wonna azinji abantu bonna abantu bebampayiriza bino azini wonna kati ze Ibra olaba abantu bebawayiriza anti Ameria leka ayagala ono Ameria nze teri muntu ayinza kulaba gwe njagala kubanga nze soba kubeera mu kifo kyekimu n'omuntu gwe njagala maati omutula mu maaso ne mujjukire omujjukire mwakoze kati ekya stage ekyo mbangamba oba nnyimbi bubi oba kati bagenda kunvuma oba kati ekyo kinteekamu fiye eyo nenotuuka nga ntidde that's why toyimba ze bannange era kyova olabanga omuntu asasudde n'ennyimba mbangamba mukama kati webanga ate kiriko nga tebansasudde nakonsasula siyina nnyo nsonga ennyimbisa ngamba mponye wanywe waawo that's why toyimba era nze wenyimba nga bansasudde ate nakyo mba mpulira omutima guli guti ate bwekijja nga kyabwerere nga tebansasudde nyimba ne ku show ya Jamii nayimba waliwo ne show lwakuba nti saabikwata yabaddewa yabadde Munich Germany nayimbye naye tomusaabi bakupangisiza n'omwana ologere ya Ameria ate munange eyo nnyimba yonnyo by the way bweruyeru ennyimba yonnyo oyimba yebweruyeru enyimbira kubanga omanyi lwaki nti bo baba busy olumu tebamanya nnyo na muntu bo banyumirwa music kati bajja kujja ajingo bagamba nti nego omuntu asobola okubeeraawo n'akutunuulira bubi bw'oyimba obubi n'akuvuma balage n'akuvuma n'owulira ng'ofa ennaku kati olumu byebingi kati ku ya Shiba ogenda tuwaamu kati eya Shiba ogenda tuyimbiramu nja kuyimba naye byaddala ngenda kuyimba ogenda yimba live basidde kyonna ekinajja ekinaba kiriwo ngenda kuyimba ogenda kuzibirira omulundi yimbe nina ensonyi zikubawa ebyaddala akati ate amazima ga Katonda nina ensonyi nze bwe mba nagenda ku stage abaninaanye be bawinza okufa baba bulala kumpujja kati ndakola ntya kakati ate ku federation engeri federation gyeriwo nti ekuŋŋaanya abayimbi bonna kati lumu nali neewaddeyo nyimbe nga neewaddeyo nga neŋŋambye soft nteekaayo kati gwe nali ŋŋenda okuddako ng'omwana ayina eddoboozi maama noyingira ensiko embagamba nzijjayo neweewamba soft negamba Ameria nemugatu kugambye ng'omwana muto ayina eddoboozi nemuganzireko totawaana zijjayo tuli ku Twisha Safaris company etwala abantu ebweru gwe yandeetaze okubayanga munayo vaako wano vacations ngendeko for vacation tuukirira munaye bano aba Twisha Safaris bajja kubanga bakuwa services ennungi ddala tuli ne CEO Ameria Nambala Safaris expecting a service ennungi tosuubirayo kubba tekiriyo tosuubirayo nti wajja n'obagamba nti oyagala kino na kino naye tebakituukiriza nti ate bali essente zo ekitogenda kukifuna mpolampola nawe olina ebikubiriza mu nsi muno bingi nnyo naye lwakuba we know how to handle tetukkiriza kintu kyonna tusinga maanyi nze sina kyensikiriza kunsinga maanyi nze CEO w'obulamu bwange
kati sina nyo kijja gamba nti kino kimegge kinsinge ngezaako okulaba nti nja kisingako naye nga challenges zibamu bulamu yes kizibamu teri ataziina by the way ateri no matter what oba olina ssente oba tolina omanyi challenge ezo ziraba ate no Ibra kino kankugambe ekintu osabanga Mukama nakuwanga mpulirayo ekintu kyogera kyekyogera osabanga Mukama nakuwa challenge nga yetaaga ssente oba n'obeeraawo n'ogamba bannange noononya ssente naye teri kibi kufuna challenge nga teyetaagisa ssente era nze watayino nze omuntu waŋŋamba nti banaye nina ebizibu bindi bubi nze ekizibu nga kya ssente si kizibu Ibra kubanga ozinoonyera n'ozifuna wezigaana ne zigaana anti waliwo oli munnaye n'azinoonya ne zigaana Ibra koolifuna ekizibu ekyebayita ekizibu ddala ekizibu nga si kyakajanja kiri ekizibu eki kyebayita nti tekyetaagisa ssente Mukama Katonda yekka yakimala kati kyebayita ekizibu okitegeera bino ebizibu nti maama ndi mwavu anti sirina ssente andi simagondi yankyaye awo oba oduulira bantu si bizibu kubanga ebyo ogezaako no struggling naye waliwo ekizibu Ibra nga kyo Katonda yekka yakimala kati kibayita ekizibu njagala obyawula obuyige nobitegedde akombadde sikamanyi kyobalaba naleeta mu moto nti buli muntu n'ebizibu bye kati gosobola okubeera awo n'oba n'ekizibu n'olaba omugagga naye ng'ate omugagga wakuwa alina ssente alina ki naye ng'ate ebyo tebyetaaga ssente kati ate nze nsigaza ebibyo kizibu ekyetaagisa ssente si kizibu Amelia onoba toduulidde bantu anti waliwo ekinyuma okuwulira n'amazima kati omuntu w'omutima mubi ayinza okugamba aduula olw'okuba azirina ekitegeera naye Ibra gwe kubisaamu akafaananyi ng'otutta omwana wo mu ddwaliro ne bagamba ssente bwe ziti nga ne wobagamba nti bannaye muŋŋambe endala nzirina naye nga Katonda yalina okimala ekyo si kyekisingayo obuzibu so si kuduula just butamanya muntu woba tomanya tokkiriza nti tomanya obala nga nze every time njagala nnyo okuyiga kubanga bingi bitutamanyi obala nga tukola nnyo ensobi kale twava dda mu school fees week twagivaamu abaana baddayo dda kati for example izo gamba nti banange school fees kizibu kati kizibu si kya school fees zibuza omwana atuule n'abatasoma webali okitegeera Ibra waliwo ebizibu waliwo omuntu atunula bw'ati kyobola nga abantu abamu bagenda ne bagamba nti waliwo omuntu yangamba Amelia abantu abalala obawa naye nze sikufunangamu mukisa aleka yali mutuufu by the way yali talimbye aleka yali mutuufu naye kati Ibra kati waliwo essimu gibanziririra ngasa naye nga waliwo omuntu gwe nasanga ng'akutte Samsung nangamba Amelia essimu gimpe waliwo gwowagwana nga nekintu kyobulaba nga abantu bano tubagamba nnyo nti tebasiima waliwo omuntu gwowa ekintu nga newotaali kimuwadde yali kifunye kati nze Amelia njagala nnyo okuwa omuntu nga nze option kale nga ye agamba mubutuufu singa obadde tompadde tewali we nakoze ki nembeeremu abantu nga butuufu Ibra wonsaba ekyetaano ne sikikuwa ate oyinza butakubira balala okubirayo abalala lala okuba ina mikwano gyo naye wallahi waliwo omuntu gw'olaba nga gakatuna mugulu otakimuwa tagenda kusifuna kati nze wemba olumu nga banconsideringa nnyo n'ebintu ebyo era ensonga maybe ndowooza lwaki oli bwotyo kuba munnange Katonda buli lukyayongera okuggulirawo naye kiba kirungi munnange Mary omuntu omugabi aba mugabi ow'omutima omanyi bino ebintu byawukanira ddala biri totally different omuntu omugabi ng'omutima gwe mugabi kiba kizibu okusanga ng'ensi eno mulemeredde naye tukwebaza beera n'omutima ogwo netwagala ate nga abamu bagutuvumira kirabe ne bannange Ibra ensi eno eri selfish abantu bali selfish we babeerera selfish omanyiwo Ibra kati saawa zino bw'onsaba interview nenjikuwa mbawa akabi bwe mbanji wadde omulalo akizunga nange ekikaze nekikola ki abantu balina engeri gye beeyagaliza okitegeera bw'omuwaayo bw'omuwa kasente
oba wakabi era akutenda omutima omulungi naye bwalaba ng'okawa omulala n'aluma omutima bannaye gwefuula kye gutali gwegabye agabye ogukazi gwabaki kati kugamba abantu bonna baagala nnyo ebintu nga bifevalinga bo kyobalaba nga nze Amelia mu bulamu bwange bw'osanga omuntu nga twawukanye abantu bagabanabensinza okwawukana nabo just nze mba mukwano gwo nkwagala nnyo just nerekera ekintu eki netegeerera okakasa Amelia tolina kutegeerera nti nze netegeerera kubanga neero nsanga nze Amelia toyinza kunsanga kuba kati Ibra olaba nange okwogera naawe netunyumya gwe Ibra nakusanze ku mulimu gwo era buli lwe nkuyita kuyita mu business kitegeera singa sanze Ibra oli eri owedda kitegeera kati nze tolina bw'oŋŋamba nti olw'okuba oli kyali wange nkuwadde respect eyo omanyi waliwo abantu waliwo ekintu kye bayita respect ne fear sometimes mikwano gyaffe tugiwa respect naye nga tetubatya just nogamba kamu respecting eba just because engeri gyamusembeza ennyo respect eyo evaawo bagijjawo abamu lwakwata eza Amelia kyenjawukana ku bantu nze seerabira muntu